ekirengeri gye tuba tugenda okwebaka ngamba tunayogeramu awo ku makya nyanyo ne twogeragamu awo ku makya n'ogenda n'osiiba ng'okirowooza n'endoota biroote ne bannange abasajja ekibwebaka mangu mwamanyi tugenda batuuza mu bigambo bye tusiibako bingi omirimu okulowooza omanye obwongo bukooya ogenda n'omutwe gulyanga afuluuta anyway kati buno obudde ntera ofuna oba okooya era kino mukyadda oba naloose kiroote then ekirala I am practicing myself obutalwa ku kintu kati ekiro tuba n'obudde mwogera before you know saa 6 temunneebaka imanya gana n'obudde kuliko buli omu ali ready ngenda ogenda kabonero no kakula tewali bwotyo alhamdulillah naye kati ekikyala kyennawasa ntandise okukiraba ebibala ntandise obbiraba ekibayita peace of mind mukazi talemerako okyogerako you let it go kuba ne muntu munno mugoli naye mukulu munno aba akiwulidde ekibi temuwulira tuwulira lwakuba ndowooza nali manyi wange ekaya tawulira okwogerako ne muganda wange nagamba nowe tawulira oyogerako ne munnaye no baba bawulira lwakuba nti maybe gwe engeri gyoyagala awuliremu anyway obuzibu bwennina ola kati oŋŋambye nti ekkuba oyagala yita wali there is some update you always give me about you nti oba leero nno nina osasula rent ku mulimu eyo biki ebintu ntuwa ebintu naye for some time kino nkyegendereza kati ekiro abadde oŋŋamba waliwo ebikubatharinga biki naye bya famire nenjagala ombuuliremu era ku makya nkedde mmanyi kwogenda ozuukukira ombuulire ebyewaka noŋŋamba bya famire obitunuulira bwoti n'ogamba owaayi nange nabisangawo n'obireka nobeera ogamba onjuliza bya famire me I thought as your family tulina abaana 3 okitegeera mbaddewo wano emyaka 10 by this time singa buli ebikwata ewammwe byonna mbimanyi nkumanyi obuvo n'obuddo buli kimu naye munange nze mbeera awo you seem a stranger mulimu byemba simanyi mulimu ebibaawo noŋŋamba bugambi ŋŋenda nno ndi ate ki esagamba kakati tulina okukola kino na kino neneebuuza nze nkola nga ndi mu bulamu bwo don't you just trust me you have someone else because kyendowooza buli omu alina omuntu gwafiiringirako free n'amugamba buli kimu because nze olaba ku mulimu omukazi ne bwasala n'ayita ku mulyango gwange nga sikyagadde nja kujja nkigambe olumu sikulinda nakudda nenkukubira nikugamba babe okimanyi muno Land Road yakoze bwati olugambo bannaayo si lugambo kati mbibuuliraani sono biraba n'osirika naye nakyo kirungi kubanza olaba nzikikale maama gyali ne taata gyali nali bagambye naye nafuna gwe maama gwe taata mpadde bingi because abazadde kati banta basigala kuba nti be banzaala gwe taata wange gwe maama wange gwe best friend wange gwe mwami wange gwe brother wange gwe buli kimu ekyange nze sirina mikwano nze abakazi bantamye eŋŋambo ate noli baali batandise okwonoona ne muyumba ne bakulangira bava ku bakazi obasanga ku TikTok nga bakunyumyako ne manya nina omwami wange Katonda yampa oyo best friend wange buli kimu ekyanga era nga bw'obiŋŋamba kati ate unafuna best friend atanyumya nga bw'obiŋŋamba awo embireka siina gwe ŋŋambako kuba ate n'abagamba dde obudde obwo nze sibulina webale nnyo nenkunyumiza nze kuva wankwana nenkunyumiza nayinayo gundi bwena nenkugamba n'obeera ng'okimanyi nabata nabamala siwono w'omubitooke yanumamu naabanga yamanyira mukazi future wife wange byali byakito kanumamu kazi w'omubitooka kanuma naye kakasakadda byali byakiteera singa nali mukulu nga era nemmala mufuna mugoni nga nimugambe kituddanga mukikola mwana wa muntu akuze kataye kamusajja mukulu kyaka kiri eyo kinywa mwenge ku kyalo byali byadda nkubuulira nenkunyumiza buli kimu nenkunyumiza nga mama ebasooka ne bawukana ne taata n'agenda n'azaala eyo abaana esi nemukuba nadda bannange obuto bwange si bulojja nze wendi kyobula nga nkuyita taata kuyita maama byonna kale nempulira nga byonna gwomanyi ne bwe banteeka ku bikukujja ogamba oyo ye wange ontegeera obeera mufungule exactly naye nze mpeerawo neŋŋamba kale waliwo ku lwokutaano bwewankiba ku mulimu omuwala najja nakwekwasako noseka salafukola nnyo sagala ozeemu nobujja olwamala noŋŋamba nti nekugamba oyo ali noŋŋamba oyo yali exiwo naye mwakita just omuntu akubuuzizaako ng'omuntu gwali omanyi nekugamba nga bulijjo simumanyi noŋŋamba si buli kimu ti olina okimanyi kati
obeddeyo gy'olaga andola kuba olaba simanyi banze kikula kyange kati nze olaga obulira ebyama byo ndi mwekusifu zoona ekintu kyoddamu nonnyumiza nenga mpozi kino kiwa kinnyumizaako tebiddamu olwo kyonnyumiza nenga nekinene emboozi baginyumiza pasa kwagala kusaza mu mbooziyo kubanga it even takes time omuntu okubaako n'akulowoozaako kyemugenda okola ki onnyumyako naye kati nze gwonyumiza siri mwogezi oba ontegeera naye olaba olumu nkunyumiza bunyumiza wano nenkugamba njagala kugula mmotoka ndala nensanga wabinyumiza dda saimu yagala kugula mmotoka ngaba masanyu banyamugana nga amanye nti naffe just bambi sikuba nti akati nolulala nyinza okukubulira kino nekikukwatako noyagala okigabaneko ekyokubiri nze nendowooza yange oba jasi oba kiki kalaba ebintu ngaebya famire ziba n'ebizibu byazo kati nkuyingize mu bizibu bya famire yaffe simanya lubaale w'ekikaaganya okwogera sima tumuyisa agaanye nazaalayo abaana famire era kati yange ebintu byolabanga muno tebeetaaga bimuyingizaamu omukazi omulaba buli wookezaoko mweyanikire ennyo atuuka tayimu naggwamu essuubi fe wala atubonyeebonye mu nsi tulina basenga baffe abalogo kati ngene kugaa nti senga gundi bamukutta ameketa amanyi enneme musembereza baana bange nkimanye nti mubi akazi muwalana kati olaba nze lwansonga ndi kimanyi akazi muli emotional nze sobola okukunyumiza ku muntu nga alina kyeyankola naye nga nze I got over it nga nina step wange yankola ekintu naye nentuka nenkikola ki naye nkivuunuka gwe naye kikunyumiza n'omunyiigirako n'omuyitako nga tomubuuzizza mukwano gwange ngamba nti waliwo kisekuritale ku mulimu kisumbuwa bbaawe takimanyi naye takyagalirako ddala ne mwanze mune wange tabinyumiza nkunyumiza nti mukama wange neetega omuwalane zasoba nga neetega naye nga ekyo nakibuuka nakikola ki kati netukatayi neŋŋamba mukyala wange because nze gwogamba ndi mugumu nkimanyi mukyala wange mukazi mulungi alina okukwanibwa kubanga maama nabirawo nti nga tokwaniddwa oba wandibako nga oyagala kunfiirako bufiizi so kati nze ekikulu kyange nti spirit yange ngumu naye ate gwe ekyo si ngumu kimala tekyobola nti nze ebyo bw'obiŋŋamba awo si following up songera kumanya nti simano ex wange bannange onankubira kasongamba nti ankwe nogamba nti bweyakukubidde wakoze oti ate nawe namuggyeeko nga okay kasita wamuggyeeko si twanabudde kumanya ex waki badde akukubira naye gwe singa kukugambako nti waliwo ex wange ankubira oyinza okumalako olunaku atonoonyeza nsonga lwaki yadde ankubira wala tudda mu kuyomba kyendabye just tonesiga nnyo nkwesiga ku nsi omanye omuntu osobola okubeera n'omuntu gw'oteesiga naye nkwesigisa obulamu bwange mande tu mande nga sirina kyenkwekengeddeko nkwagala naye akwajasa ebyamu obiraba ng'abasajja ate n'omusajja olina obbayoko n'ekintu surprise buli kaseera kati wenaakubulira ebipya byonna ajja kuba nga mpeddeyo omusajja olina okwesikiza omusajja abaamuko n'ebigambo kye kikufuula omusajja omusajja olina baamuko ne ku byama omusajja ate yeetetegula ennyo naye taba mulungi nze ekigamba natandika okwetetegula nenkubulira simanyi ogundi namwagalako simanyi ogundi yankola bwoti bannange nze jjajja yankola olukatamiroga kakati bannaye ono bw'aba akaaba ate nange gwe naakaabira ne bwe sikaaba naye kikuwa amaanyi okunkaabira kubanga enumaliriza nga nze wange ewala essuubi naye nga nkwagala omumbejja ng'onyize wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe